Nali ntuuse wano nga weewaka nanvaako emabega nasooka nankuba ekintu najja nanneevumba kwe kunsala. Sooka nasala omukono. Ne mugamba naye lwaki okola kino? Naye n'ayongera n'asalawa omukono gwennyini awo. Ne musindika. Banyabo musuze mutya mwasibye mutya kasweta mdada bulungi nnyo gwe wenna asinzidde okubeera ng'olina otulabira abali ku Kyamuka TV mbagamba kyemukola kyama nnyo n'abali Kyamuka TV n'abali ku mikutu gyonna egya social media wobusinzidde okubeera ng'otulaba tugamba bugambi nti nno kyokola kyamaanyi nnyo. Olunaku olwaleero mboozi ya nnaku bassebo ne bannyabo tuli eno kasokoso kira ya mawulire ate gye tugakoledde ag'omukyala agambibwa okuba nti nate yatemaatemeddwa mujja we ensonga nnyingi agenda zirambulula naye nkugamba bugambi nti nno ekibuuzo ky'olina kyonna oba okuteesa kwonna teeka mu comment awo tujja batubyogerako mama tukwaniriza Amanyi Nsakako Viola. nga bizibu ebyakutuuseeko Kituufu bizibu. oli owulira otya obulamu kati? Mpulira nga bulumi bungi nnyo bunnuma. Bassebo ne bannyabo nafuna essimu ne bankubirwa ne bampeereza ku bifaananyi ebyaddala ng'oli mu mbeera mbi. Sooka otubuulire byatandika bitya era biri bitya? Nakeera ku makya nga ngenda ku mulimu okukola. Kati we nagenda we nali nkolera ne nsangawo mujja wange nga wali watuuse. Ali awo ayogerezaamu ne boosi wange gwe nkolera. Tunatuuka ku mujjawo. Mujjawo ono mwemanya mutya era okutuuka okubeera mujja wajja atya? Kale nze naliwo nga ndi mukyala we w'omwami gwe nnina Kaishi Jeffrey. Naye ng'omukyala tammanyi. Omukazi n'agezaako y'okunnoonyereza nga gyendi. Kati bwe yakizuula nga gyendi naye okukizuula nnyo omusajja afuna accident nga mu ddwaliro tulina okubeerayo nga tumujjanjaba. Kati nze n'entambula kati bwe yali omulwadde wa accident nze n'entambula mu ddwaliro n'enkola ki nenvayo kubajjukira yafuna accident nga nze ne lubuto lwa myezi 9. Kati nze namala n'engenda mu kyalo kuzaala. Nazaala Mukama Katonda n'anziggyako omwana n'afa. Kati n'enkomawo Kampala okujja okutetenkanya okuyiya. Twali tukolera mu katale kano aka opposite ne Nasanga. Mami tuba tusaba abaana baveewo kaawo n'emboozi eno tebagyetaaga. Kati we nali nkolera mu katale nasalawo nnyo okunjijjanya. Kati we yanjijjanya nnyo n'akatale n'enkeesonyiwa nenkavaamu olw'okwagala obuntu bulamu ng'omukyala. Bwe nakavaamu nensalawo okudda ku katale ku bbali nenvaayo nenzira ku musenyu nga wenkolera we wali boosi wange gwenkolera. Kati awo yasinzidde okutandikira okujja okunumba naye ng'ajja nannumba najja n'akola ki nannumba neera mbadde maze wiikisi 2 nga sikola. Kati nabadde nkomyewo ne ngamba boosi wange naye sisobola tuulako olw'omuntu omu kati nkomyewo tukole. Omwami ono omufuna otya era mu kumufuna wamanya nti alinayo omukyalo omulala? Ye teyakiŋŋamba naye naye sikimanyi naye nali nkolera mu katale oyo okunfuna nange nga nkolera mu katale nga omukazi takoleramu. Kati namala okukitegeera nga ati nina lubuto nga n'okumpasa yampasa. Nze yali nsobi ya mwami obutagamba. Iye kati awo nagezaako ffenna okutulabirira naye ng'agezaako okutubuulirira nga tewali munda ayagala munne alumbe munne naye obukaka mu bonna nagezaako obukola ng'agezaako okunnumba nemmwewala agezaako okunnumba nemmwewala. Ne batubuulirira abakatale bonna ne batugamba munnange kuulinga neera nasalawo n'enkuulinga kwe kwesonyiwa. Atuuka otya okulumba?
anti bwe nali ngenze ku mulimu wali okugamba bossi wange nti ngenda kukola ne musangawo nze ne ntambula ne nvaawo mu kuvaawo ye n'ayogera ne bossi wange n'amugamba n'agulawo chipusi n'agamba kangende naye nkola ki nkomawo nali nkyali awo nankubira ssimu ye kennyini enamba yange yali agirina n'aŋŋamba olwaleero liirako ddala ngenda kutta olindeko mujjawo nakkubira essimu n'agamba atya olwaleero ngenda kutta gwe wentakutta omwami gwe mmalawo wamubuuza lwaki okola ekintu ekyo ne mubuuza lwaki okikola n'aŋŋambye bye tobimbuuza nze ndi mugwere njagala nkolageko gwe omusoga ne mubuuza ogenda kikola tosoose n'osaasira ku mwana wo kati bwe tunnatingana mu bintu eby'ekisulu nnyo nakuvira mu katale n'ensalawo n'enzira wabweru bw'akatale oyagala ki nnyo n'aŋŋamba nze njagala bulamu bwo bwe nategeera nti kyekyo n'ensalawo okudda ewaka ewange n'addayo ewaka n'akyusa engoye akyusa engoye n'ayambala empale n'ateekako n'ejjaketi n'ateekamu n'ekiso kati nali ntuuse wano ngaawe ewaka nanvaako emabega nasooka nankuba ekintu najja nanneevumba kwe kunsala sooka nasala omukono nemugamba naye lwaki okola kino naye nayongera nasalawa omukono gwennyini awo nemusindika namusindika okusituka nasitukira kuba ekiso wano mu bulago kati mukukuba obulago ninjira bwenti kati mukugira bwenti kiso nekinyamba nekikwasa wano guno omutwe nasala mutwe kati akwe kukuba enduulu neŋŋamba abadduukirize muzije mu nnyamba omukazi azze kummalawo kati bwe yalabanga enduulu ngikubye kwe kudduka abatuze kwe kujja okumudduka okumugoba okumukwata yakubanga ebiso ng'agamba ki ansa yali kujja kummalawo naye namubuuza onsala lwaki naŋŋamba nzije kummalawo ate gwe wenkumaliriza ngenda kutta musajja era bwe yamala okunkuba ekiso mu kudduka yaŋŋamba kati gwe nkumaze kangende nzite omusajja kati kwe kuba enduulu ngambagamba temuntaasa nze naye mudduke mutaase omuki omusajja omwami kuba naye gyadduse gyagenda gyangambye nti gyagenda omwami yali mu katale ng'akola kuba naye omwami akolera mu katale kuba yaŋŋamba gwe nkumazewo n'omusajja kamumalewo fena anfiirwe n'omwami akole ki awadduke nga talina kyeyejjusa kwe kugamba abatuze mu mukwate kuba olumaze okukinkola ngambye addira ki mwami era bagenda okunkwata nga nange ngezaako mumanya gwo kulwanyisa ngendewa ngamba omwami kati manyi ne ganzigwamu mumbeera mbi ate ogendo anti omusaayi gwali mungi awe nako magimbi no najja nankwata kwe kunzitusa mu ddwaliro omwami ono omukyalo ono ebbanga lyobadde n'omwami wo n'omwami we yabadde naye mubadde temulaba nti nno waabulabe era asobola obatuusaako obulabe omwami talina buzibu ge mazima omukyala mubadde temumulaba nti nno waabulabe anti ng'omuntu tanaba kikola kizibu nnyo okola ki kuba bagezaako otubuuliza naye nga ngezaako okuwulinga nenzira ku bbali byonna twewala bizibu ebyo kyova neewalanga okumwewala mu mbeera eyo yonna n'okuyisibwamu embeera gy'obadde oyisibwamu omusajja lwaki tewamwesonyiwa omusajja lwaki tewamwesonyiwa ojjukira gye nvudde omusaayi omuntu gy'aba akujje yekuleetera omuntu omwagala eno Kampala tujja buzzi naye okusinziira omuntu gy'aba akukumyemu n'okulabirira n'embeera gy'aba akuyisizaamu okusalawo n'ogamba nkanfumbe kuba tuyita mu bingi ebizibu by'amaka tebitotolwa obadde omaze n'omwami ono bbanga ki giri emyaka 3 nga n'ono omukyala akimanyi naye akimanyi n'abantu be nga bakimanyi abantu b'omusajja nga bakimanyi era omusajja alina abakyala babiri nga bakimanyi nga alina omukyala babiri lwaki teyabaawula buli omu n'amuteeka ewala ye yavudde ku Namugongo ngaze yanteeka eno Kasokoso omukyala yali amuteeka Namugongo kitegeeza buli gy'amanyiwo woosula simanyi ekyo simanyi kubaza okungobera yangoberera nve wali wenkolera okujja eno
nalinnya boda naye nagirinnya nga ngoberera. Oba omwami akuwa nnyo obudde ye tamuwa budde nga y'ensonga yamuviiriddeko okukola ekyo. Ekyo nedda abadde emaze n'ebbanga nga ye yabeera. Bwe baamukwata process eri etya n'okutuusa kati bamutwala ku poliisi bamutwala mu kkooti kiki okuva lwe baamukwata? Bamutwala ku poliisi ye bamukwatira wano Kasokoso ekiro ekyo nemuweereza ku Yeekireka kati Yeekireka zibaddeyo bamukwata ku lwakumeka kati yakamalawo ennaku 3 ng'akyali awo ku poliisi. Simanyi kubanze nagenda mu ddwaliro naye bantwala mu ddwaliro wano Kasokoso nenvayo ne tugenda Naggulu ne bampitisa ku poliisi okola statement n'enjuwaayo saamanya gyaddirira awo kati bwe bagiwaayo ne batugamba tuteese ye abantu b'omukyala bagamba nti nze ndi mukulu ku mwana waabwe akyali muto yakikozesa butamanya mu buto bwe. Be bagamba emyaka 18 wange alina abaana alina omwana omu naye omwana yamusuulawo ng'akyalina mwamu nnyazaala waffe yamukuziza yamulima. Ekitegeeza gwe obeera omaze n'omwami emyaka 3 ng'ate omwami oli yakusooka mu maka kitegeeza amaze naye emyaka ng'ena. Kyandiba gavumenti no yafumbirwa myaka 14. Kyandiba bayafumbirwa 14 kati bo be bamanyi kuba egyo emyaka babugamba omwana waabwe akyali muto myaka 18. Kale nze ndi muki ndi mukulu ku ye yabikozeseza butamanya era musonyiwe banzijanjaba bunzijanjabi nembabuuza konze kati oba musonyiye busonyiye aliyiga ati nti okozesa ekyambe kiba kibi. Yazze nga amaliridde kumalawo obulamu bwange. Mukimanyi mutya mukakasa mutya nti talikomawo n'amalawo mulina fensi gye mugenda omukozesa kuba ayinza okudda n'amalawo nze kuba n'okwetonda naye mu mutima twakoze naye statement bikine nga talinamu ketonda asigala akyawaga omuntu akyawaga bw'atyo. Mu kifaananyi kyendabye n'abantu kye balaba alinga omukulu ku ggwate anti kati ye abantu bebye bamugambye bw'etyo emyaka kati omwana wa myaka 2 yagamba akyali muto myaka 18 simanyi oba yafumbirwa ku myaka emeka awo simanyi. Kati nganze omuntu nga nkijja ku ntobo ya mutima gwange kimanyi omuntu waasoboye aba mubonereza. Omuntu wamala okuyiga avaayo ng'ayize wanaayiga nkimanyi talikiddamu. Bamusibemu ayige. Bamusibemu ayige amateeka go gegalamule. Omwami wo ali mu mbeera ki era mu mwene saga yonna yaali atya? Omusajja nga ye naye akimanyi naye agamba omuntu wakola ensobi bakola ki bamubonereza naye n'okunzijanjaba ali mu kunzijanjaba yali mu kunzijanjaba. So ki kye wandiyagadde obudde buno kikolebwe mu kulabako? Njagala ensonga zitambule nga bulungi. Njagala amateeka gakole. Ebbanga lyamaze ku poliisi ennaku 3 ng'ate mu mateeka kikkirizibwa n'essaawa 2 mu nnya ennaku 2 nga omuntu atwalibbwa mu kkooti atolaba nti nno poliisi waliwo ebitagenda bulungi. Iye kubanza sisobola nakakasa nti baba bamututte kuba saamulabyeko nga bamutwala mpulira buwulizi sinnabafunako tegeezebwa wadde poliisi nti bamututte. Tebalina kiwandiiko kyonna kye baakuwadde? Sirina kye nnina. Kage baamututtebwa? Simanyi kuba sinnaba kuŋŋambako gye baamututte. Bw'otuuse ku poliisi bagamba baamututte? Ne ku poliisi sinnabagendayo kuba bangambye genda tujja kukubira essimu tukubuulire ekiddako kye nninda sikiraba. Ne kati bannaba kukubira ssimu? Tebannaba. Poliisi kikwakolera statement? Kireka agikolerawo Kireka. Ani DPC w'Ekireka? Simumanyi. Erina reference? Reference
weeri ogenda gituwako dipisa ajja tubuulira kuba bannaye sibitegedde. Bubaka ki bw'olina abakyala abali eyo naddala nga basharinga omusajja omu? nze ekintu kyemanyi ekintu kirimu kyempaako abakyala bannange, omusajja okuzzaako aba takukyaye wabula akwagala weetereze oba twetereze. Omala okuzuula nti munnange yanzizaako lwa nsonga y'eno, weezuula ajja kudda kuba n'omuntu akola ki agenda. Empisa yaffe gye tweyisaamu gy'ekumma omusajja. Buli we weeyisa obubi oba osindikiriza omusajja omukanga agenda, naye buli w'omusembeza n'omulaga ekiddako y'omuntu okugamba kukulemerako. Bwe bubaka bwe mpa abakyala bannange abali eyo. Sembeza nnyo omusajja wa munne n'amutta n'amwerabira. Nedda abadde amwagala era naye asigala akyangamba amusonyiwe, naye ne mugamba okumusonyiwa nsobola omusonyiwa naye anaayiga. Saagala musonyiwe ku lwa mwami ng'akiŋŋambye nti musonyiwe ate nkyamuta nkomyewo amalewo omusango ne ye Katonda guba gumuddira. Kati njagala ye mwennyini, nze mwennyini ku mutima ogwange kive ku mutima ogwange musonyiwe naye nga si muntu kukiŋŋamba. So olidde okuparatinga naye senga aba avuddeyo oba ng'omwami bw'omwagala ennyo ate naye akwagala n'akwegayirira omusonyiwe ne muddamu buto ne mutambuza obulamu era ne mulabirira omusajja nga bwe kirina okutambula. Ekyo kinaava ku musajja sinze. Kiva ku musajja kuba olw'ensonga nze simulinaako lutalo, simulumbangako mukolako kintu kyonna, era naye abadde tanaba kunnumba nga simulinaako mbeera yonna. Singa wamanya initially nti omusajja ono alina omukyala omulala wandigenze naye? Omuntu aba n'ensonga ye lwaki yawasa omukyala ow'okumeka ow'okubiri. Ogoberera musajja ebyoli toyagala kumanya. Kati sisobola okugamba nti ate nandimulese nti oba kino kuba nze nkimanyi mu mutima ogwange sigenda funayo omusajja atuukiridde nti ali bwomu. Nange nkeera ku makya ne wenkola ebitasaana asuubira okunzizaako. Kati oli mu mbeera ki obudde buno? Anti kati bantunga naye ebuzi tezinaba kujja kuvaamu. Kyawulira obulumi nga bungi, owulira muno mu kifuba n'omukono n'omutwe. Kati ndi ku ddagala enda ne bankuba empiso ne banjanja ne bampa n'amakerenda. Famire y'omwami ekubeereddewo? Embeereddewo. Sebo ne bannyaba emboozi yeeyo enakuwaza naye tusabire buli omu gwe kikwatako nga tumaliriza. Ebintu bino eno bibaddewo si egwasoose okufuna obuzibu nga buno eno, naye sitiiro era tebayiga abakyala era bakyagenda mu maaso n'okulwanagana. Omukyala obujja bwe bumuluma abukontrolinga atya? Obujja bwe bwamukozesezza ekyo kyemmanyi ekintu kiri kimu, okyawa okumanya oba okyawa amagezi omuntu yenna gakuwa oba ogenda bula nga tonnaba ku kusalawo kintu kyonna yiga ofumiitiriza. Oba oyiza okufumiitiriza osooke okakkane ogambe naye kino ekintu nkiyitamu ntya. Omala okuyiga nti kino ekintu nkiyitamu ntya, notuula n'okekekanya buli kimu kisolovinga, tewali kirema. Singa omuntu w'owulira nga kikususeeko genda onyumizeeko omuntu yenna akuli okumpi omugambe mpulira kino kintamye wabula kino kinsuseeko nkole ntya. Ogamba kino ekintu nkikole ntya.
kati wamaliriza n'otegeera okwefuga n'onyumizaako omuntu amagezi gakuwa kuba tulina akalala tulina emikwano mingi aiza tubaamu n'egy'abawala tubaamu n'egy'abantu abakulu naye tobuuza muto omuto akubuza akugamba genda okole bwoti naye buuzaako oyo akuliridde mu myaka obuuze maama mpita ntya kuba omuntu akuliridde mu myaka aba akuzaala maama wo waatali taata waatali omubuuze maama nkole ntya mpita ntya mu kino kyempiseemu w'omaliriza amagezi gakuwadde dde ewaka kukakkana buli kimu kijja ttereera. Abasajja bubaka ki bw'obawa? Omusajja n'obwe bubaka bwe nsobola okubawa singa mba mutusiŋŋanye olina okuŋŋamba amazima. Ninayo omukyalo omulala n'abaana mbalina. Bwe mba nga nyiwa kwagala ngenda nkimanyi omala okumbuulirira amazima olina kunfuga. Obudde bw'amasimu obubaako bwe tugakubirako ng'olina omukyala gw'omanyi ewaka ndeseeyo emmere sireseeyo gw'omanyi omukyala ow'okubiri asobola okuneetaaga n'osobola okutambuza amaka go gonna ng'otambuliza mu oda mukazi ow'ewaka tomusuulirira n'omukazi gwe wafunye mutwale nga naye omwana w'abandi kyekisobola okuuma amaka olina ogwe mwennyini okukansolininga bonna obuvunaanyizibwa saidi ne saidi. N'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo tuyinza obutasukkako awo naye ate mboozi ekyali mpanvu ekyagenda mu maaso atugenda noonyaako ate omwogezi wa bizibu nnyo. Kyali kiti yasooka otubuulira. Ennaku z'omwezi zaali 3 ssaawa 3 ez'ekiro ne mpulira omuntu ng'alaajana ng'agamba banzita kati nenzija najja sambadde sikaati ngenda okukebera nga mumanyi nga ali wano akutamye wano eno. Yali akutamye wano eno ng'atiriika omusaayi n'atubikulira wano eno nga tulabawo ekiwundu ekinene nnyo. Abakyala baawo baali wano eno n'omwami. Kati kyenava mugamba kikyani akusaze n'agamba bamuyita Siiri naye ali muno tannadduka ayisaawo. Kyenava nziruka nenzira ewaka nenkola ki nenyambala bulawuzi ngenda okudda ng'ali mu kutambula agenda atagala. Nenziruka nemugoba bano nga ndowooza bali wano amagezi gabeesibye. Nemugoba namusanga eri waggulu ku maini nemugamba ng'ali mu kkubo wakati akutte wano omusaayi gufubutuka obufubutusi nemugamba gya nkutwale mu ddwaliro. N'aŋŋamba wali ku kiriniki omusawo angobye. Yatuuka kiriniki ne bamugoba nga sinnamutuukako. Kati kyenava mugamba jja tugende nkutwale wa dokita wange ajjanjaba famire yange. N'aŋŋamba nti ntwale wa Jofule olumaze okunsala ŋŋambye agenda kulumba Jofule naye amusale ffenna atumalirize. Ne mugamba nkolera ekintu kimu jja nkutwale mu ddwaliro. Kyenava mukwata omukono musike nga tayagala ayagala kugenda wa mwami we nange ne ŋŋamba kanfune boda nga buli boda gyennyimiriza edduka buddusi kasabalaba ku musaayi. Ne ŋŋamba kati nonoono ngenda musika busisi ne musikambula lwampaka naye ng'awalira ayagala kugenda wa mwami ndowooza yali ayagala kugenda afiire eyo. Kyenakola ne muwalula ne mutwala nga ka distance bwe mukalabye ne kiriniki bwe njibalaze ne mutwala ali ku kiriniki. Ne ntukewo omusawo ne mugamba musawo omwana ono bamusaze. Nze nga mmanyi kino ekiwundu kya wano omwana ono bamusaze kati mu kusooka okubikula teyabikula kino eky'okumukono. Nentya era ekifaananyi nze namukuba ebifaananyi ebyo byonna ne mukuba ekifaananyi ky'okumukono wano ng'akyali fuleeshi. Kati kino ekya wano nali ntidde nnyo ne sikikuba. Omusawo n'aŋŋamba sigenda mmukolako mumwongereyo ndi bw'omu. Kyenava nkuba amavi ku ttaka ne mugamba gojjanjaba abaana bange sina musawo omulala gwe mmanyi nyamba ojjanjaba omwana ati simukole ku ka first aid akasooka. N'aŋŋamba kale ku lulwo kyenava nsaba omulwadde ne mugamba nyamba ompeeyo ennamba emu
gy'omanyi ku bantu bo mu mutwe nange amanyi ya Jofule omwami nenkwata essimu nenyiga ennamba nga zaasoma naye ng'asoma nnyingi 15 mmeka ne mugamba nkwegayiridde nyambo kakkane ompe ennamba entuufu paka we yampa ennamba entuufu ate nenjikubako ennamba neeyitamu Jofule ne mugamba jangu mukyala wo Viola bamusaze tuli wano mu ddwaliro nangamba ani amusaze nti agambye amusaze ye siiri nangamba yiyi nanga naye ndikireka ndi mupakinga bintu bya bakama bange ne mugamba jangu Jofule alabika yali alowooza nnimba kati nze nenkomawo nga wano abantu bajjudde nga bagamba tugenda mumukwata aliwo omusajja waawo kati nga kumba ali wali mu kiyumba naye nga ffenna tetumanyi nti ali mu kiyumba ennyumba eri awo tennaggwa kati nze nenfuna omwana nenzikirira eri wansi nga mmanyi nti waliwo omuntu abalinako oluganda alina oluganda kwoyo omuwala gwe baatemye gwe njagala nsookereko ne bantwala eyo wansi omuvubuka ne mmufuna kati bwe natuuka tessaddayo ku ddwaliro ne tutandika okuyiga omubbi abantu ne beekolamu omulimu wano abantu ba muno bonna bonna ne tuyiga omutemu ne tugendeyo ne zittooki tetumulaba ate mu kiyumba tutyayo ayina ekiso ku kyakoze oli omusajja wawo n'agamba apaana bannaye tumulise ettooki kati abantu ne bakola olukomera awo wano wonna na wano nga ne waaba afa talina waakola ki waayita ne tulumba nze era nakwata ne ka vidiyo ne tulumba bulungi nnyo ne tumukwata ne tumugjayo n'atugamba bannaye mu nsonyi weesigenderedde abantu nga baagala kumulya buli abantu bakutte zibulooka abantu batabuse naye munnaaye twayambibwa teyakubibwa kubanga I was one of them omusajja waawe yamukwata ku mukono ku side kulinze nenkwata kuno ku side nengamba tumutwale ku poliisi ne tumutwala ku poliisi ne tuggulawo gundi omusango ekiro ekyo kyennyini n'alinnya poliisi yawe akasokoso yakola nnyo eyakawa ne kasokoso kakola nnyo ne kamuteeka mu mmotoka ne kamutwala mpaka Kireka kati Jofule yali atidde okujja kyewaliwo omukyala eyaŋŋamba nti omanyi mukubira essimu omugambe gwe suspect number 1 nga mukubira essimu nga muga Jofule tuleeta poliisi awo gwe suspect asookerwako singa omwana ono afa Jofule yalinnya piki n'adduka n'ajja mu ddwaliro n'ateekayo ssente n'ajjanjaba omulwadde mpaka n'essaawa ya leero tubadde tukyabiriko naye nga poliisi y'Ekireka eno tetumanyi nsonga ngeri ki gyeri muvuga mu bintu kuba omwana omusibe yatwalibwa nga 3 Ekireka zaatuuse ng'ennaku z'omwezi rero si 8 zaatuuse ng'ennaku z'omwezi 7 tanava ku police post y'Ekireka ne twebuuza omuntu alina okumala essaawa 24 mu custody yaabwe lwaki tebamwongerayo naye nga ffe omulwadde ye yagambye ekintu kimu abapoliisi bongereyo omusibe naye nga bo si bye baliko ne batugamba tebannajja ku crime scene era tebajja ku crime scene nga batubuuza ekiso kiriwa kati ffe twali tulina okukwata ku kiso naffe tufuke ba suspect fenna nze nabagamba nze mwennyini twakwata omuntu avunaanyizibwa ku kiso olwa tetwaddayo kebera ku kiso kati nze nali ndowooza bwali buvunaanyizibwa bwa poliisi okusituka nejja ku crime scene guno omusayi gwa kakala wano okusituka nejja ku crime scene neeraba ki ekibaddewo babatuuze bakyogerako ki tebaafuna information y'abantu bawano kati tumanyi oba musango guli musango ki waba guvuvubye batya kubanze gwolaba nakola obuvunaanyizibwa ebifaananyi poliisi babirina nengenda nembyokesaamu nembibawa ne bituula ku fayiro nga bwe mwabifunye nze nabisindika ne poliisi nabibawadde naye omusango gw'omwana bali mu guvuvuba kuba omwana yabadde asse munne oyo omwala wa myaka 22 nabaddeko ne kitaawe tatawe n'agamba mwana we wa myaka 22 ekitegeeza bayinza okuba nga bali mu range y'emu kati simanyi kuba nayogeddeko ne famire y'abali ne leero lwennyini ku makya bagamba katuweeyo $5,000 $5,000 tegigula bulamu bwa muntu bulamu bw'omuntu nsonga nkulu naye nze nsaba poliisi y'Ekireka oba bwe baba nga bamututte ekira omwana oyo bamutwale eruzira asaavinge ne weginaaba myaka 5 ne weginaaba 2 ajja kuba ayize amanye nti obulamu bw'abantu tebuzannyirwako ate obulamu tebugulwa ssente
So mu bufunze mulaba poliisi tekoze mulimu gwayo. Talina gwekoze kuba oyo mwana kebe waliwo sisi oba CCT sikaani oba bagiyita batya baatugamba enaggulu yetutabukako ekiro nga 9 omusawo nankubira esimu naŋŋamba jjangu mu kimu mulwadde natuuka ku mulwadde jjukira nze namututteyo ne ŋŋamba ndabika neetuminkiriza mu mutima gwange okuleeta omwana ono wano singa afiira wano ŋŋenda kukola ntya namutuukako ng'omwana takyategeera naye nga bakyamutunga ne ka vidiyo nakasindise nempulira nga amagulu nga mpulira njagala nakwefukira bwefukiza ebyaddala ne ŋŋamba ŋŋenda kukola ntya omusawo omanyi kye yali atugamba mufune awali emmotoka ku ssaawa 9 ez'ekiro kanu imagine bagamufuna awali emmotoka ne tugenda ne tunoonya emmotoka twasookera wano mu kikomera tugenda ne wali mu kikomera nga tebaggulawo tunoonya mmotoka eyongerayo omwana naggulu nga naye alabika yali atidde nti omwana ayinza ofiira mu kiriniki ye. Mukama Katonda yatuyamba twagenda kireka gye twajja emmotoka ne tumuleeta ne tumuteekamu obudde bwakya tuli naggulu. Enaggulu ne batugamba tugende tukole eyo sikaani y'oku bwongo. Ono omusawo yatugamba nti vessels za muno ziyinza obba nga zafunyeeko ekituli kuba zaali zifuuwa nnyo omusaayi. Tugikole eyo sikaani batusaba emitwalo 20 tennamukolebwako. Batusaba emitwalo 20 naye nga bo eyo sikaani tebagikolera naggulu. Baali batugambye tuba tuzifunye batulagirye gye tugenda okugenda ogikolera. Tetunnazifuna ate ne sikaani eyo tennakolebwa. Naye nga batugamba kiridde enjalaasi nnyo nga gyenkomezza yandibadde akola sikaani eyo ne balaba oba taafuna ekizibu ku bwongo. Obubaka bwenkubira poliisi yonna mu bitundu byonna nti omuntu yenna waabanga afunye obuzibu bannaye mulekere awo tugamba mbu muleete amafuta mukole bwe muti kubanga nze nali mmanyi nti mwe muyina okusaavinga ffe gye tuli naye omuntu afuna obuzibu ng'omwana oyo embeera gye yalimu nga mutusaba ssente z'amafuta ze tuba tetulina oweddwaliro atusabe ssente naawe owa poliisi yandibadde atuyamba nga tumanyi nti gy'emirimu gyammwe namwe mutusabe ssente otuuke n'okunsaba omutwalo ogutwala fayiro gy'erina okulaga nti nze nkuwa omutwalo victimu yaba asasula omutwalo ogwanditutte fayiro gavumenti eba ekola mulimu ki? Tumanyi muyina zipikipiki muyina amamotoka naye ne musaba omutwalo bagunsabye nenguwaayo gw'amafuta agatwala fayiro gy'erina okulaga then fayiro emale ekomewo ndowooza omusibe bamukole ki? Bamutwale. Kati gavumenti mutuyambe naye abantu be mwatuweereza ffe tetumanyi bye batuweereza tufuna obuzibu ne batatudduukirira